a National Security Fund is a good story. Okay. Museveni is intervening. Why? They are lwakakamba naye obwo bwe balikwata butayebwa lwakakamba kana akava mu UBC oyo tayebwa yatunda makiriri n'amalawo bajja bakuba battire wano kati ka lwakakamba bali bakaleesa. These disparate people think nti in order to wait until retirement ne babalimba. Let us create a situation where you can get this money, where you can get before retirement, where you can get when you are sick. This is a long-term investment. Yeah. It means that your company cuts part of your salary and adds on for future. For future use. For future use. Kakati bano babadde babalimba titupolo advertising a National Security Fund bazibbe badduke. Kakati bwogamba, how does National Security Fund operate? National Security Fund operates in this way. They have statisticians abakugamba nti every year these have reached the retirement age who are entitled to benefit. I have not come across a person who has reached the retirement age to access the National Security Funds and is not given his money or her money. Kubanga bano balowooza ti National Security Fund sente ziteeka muki cashier. No. National Security Fund invests to get storing a sente mu shelf. Kakati what all of these changes the mafias have been doing is to reduce the capacity of investment by National Security Fund. National Security Fund will not invest in longer term investments. Why? Because they have been put on limitations. But they're proposing that to aweza 45 afune ku sente 20%. Where would they invest? Chovolaba nti fe tubasaasira. I've never lost money in any bank because I know that insurance limits itself to 3 million. Why? An intelligent man like me, I can determine a collapsing bank. Okay. Kasa bank itandika okulanga ebirango nti njovu. Myaine characteristics of. So they tell us ti gwe atayina magezi gennina come to me. Ze nkubuli a profitable. Kakati mu banka. Bank edda yayina savings ne current account. Yeah. Savings you could notify a bank 4 days before withdrawing. Current means that you have turned the bank into a cashier. Kakati sente nozula nti omusomesa tayagala kugula wa account. Abambe wola na newole. But because the government has said in order to pay you we must pay you through the bank. The bank, yeah. Kakati kitegeeza nti banka omusingo guli gwesigalayo gwewola abantu. Where does the bank get money? By lending people your money. True. Bank of Uganda etunda treasury bills. Bano abakomanso ne batunda ki? Kakati kitegeeza if the president does not intervene as the member of parliament who are hired ababibanyi baba bato lwakakamba tayebwa obwe busajja mulimu kana akalala kabba UBC ne kadduka tumwebazi kano kamwenda. Those are dangerous fellows because they are intelligent. It's only me they fear. Otherwise, you not if Museveni goes to Musiga Sakantuan, but mafia babasinza amagezi. Kakati nkugamba. This is a good story. Okay. Museveni's intervention. Okay. If we say that the National Security Fund is going to invest in longer term, don't interrupt, don't undermine it. Okay. National Security Fund is not a cashier. National Security Fund eranze mbewunya nembagamba. Wali azirye nyingi zino zolowooza. Wali enyingi zino zolowooza. Kuba omusala ogufunanga. How much money do you deposit? And if it was not a requirement that every worker should do, nama company agali private, waliwo omusajja bamuyitaani yali musajja wa mawulire Madoka and another one yabba sente z'abakozi nga taziteekayo. He killed himself on a hatchet. He drowned in Iraq, in Britain. Kakati, it is a struggle for people, your employers, to deduct money from you
to be a member of National Security Fund. Okay. Otherwise, if it was not law, many people would get their money there. You have another story? You have been helped to put money there. So I welcome this story. Okay. I welcome Museveni's intervention. This, whenever I see this woman is like a Satan. Yes. Simanyi yo mukazi chi oba alinga Satan. Look what this woman. A full minister. And yes, this woman must have been transferred somewhere else. This is what Museveni does. Ono mukazi tasobola gundi. Let me tell you, we have many people who are going to India for treatment. Why? The hospital that would attend to people who go to India. Mwajifura Diana, omumbeja Diana. No, mukazi. Why are we going to India? India means India that people who want to transplant must go to India. Kubanga eddwaliro lyammwe omukazi oli afaanana Gaddafi yeche yakola yagenda mu parliament yammwe n'abateekako guarantee. You are paying for interest, but there is no development at this hospital. Kakati, how can we avoid going to India? No, but flights are stopping. COVID figures are surging in India. Yeah. But can we avoid going to India? Ne flights baziganye zigenda mu India. Nese cyali genda yo. Omukazi ono lwaki Museveni tamujjaawo? Ni abakazi abalango nga ayinakulo. Ne bwe batta abantu safaawo. Museveni abalango bamukolera ki? No, ne mulango. Is it about the tribe over? No, I'm not tribal. If you want a rangi, get a rangi, a best rangi. Why don't we get a rangi who is a side director? If it cannot solve, if I cannot solve crimes, does she solve the rangi crimes? A bad person is a bad person, irrespective of tribe. Kakati ono mukazi mukubolera. Nti what can she change? President Museveni locked us before other countries did. Yeah. This is why we don't have COVID. All of this is, I told you there is commercial COVID, there is a political COVID. Nze tusobola kubinkwatiramu. Nze COVID yankwatako. Nina kiriniki wange n'abaana bange. But doctors. I know. The rate, abasinga obungi abaafa wano yali political and commercial COVID. Kakati today is material. When Museveni locked us, they said, the people who come here, abalutuleetera, must remain 14 days in hotels. Yeah, under what quarantine. they did at the Entebbe International Airport, they instead of paying oyo akakalenzi kaina hoteli yako yafuna 5 billion tebasulamu n'abantu nekaddamu nekanereegamu ddamu nereegamu kukuba enkwasa omutwe. Kakati what did they do? They took, because they take advantage of every calamity in Uganda to get money. People who had to be put, isolated in hotels, paid the money and got their way out. In one incident in Entebbe, abazungu babajjako $10 nga passport zisigaddeyo balizibawo after 14 days. Naye abazungu baddeyo ku immigration ne bavuga mutudize passport. Why? But we have paid the money. Mu kifo ky'okusasula $140 bano abasirikale ababatwalanga who are supposed to take them to hotels babawojjangako sente ne bagenda, not knowing that they were taking the COVID virus inside their homes. But ministers defied the order. So how can you tell me now that the same woman, the same Diana, the same this woman will now implement Museveni's directive? Kankubulire. Nze mbasekerera. A woman came from Canada. Okay. She was supposed to be isolated. She went to a place. Nanyini buyinza bwenjogera nanyini buyinza bamumanyi abantu bamanyi nanyini buyinza afaana bakoddomi ba Saddam ne bamutwala ekkololo. Kakati ntunda emmotoka zino emmotoka nyingi, many vehicles have many vehicles mu transport muki kati era neriwo kati si ya gavumenti. Kakati babuulira omukazi
omukazi ye yali mu isolation center. Tetulina omusajja alina emmotoka mpa enkoni mpya naye agitunda. Kakati many people omukazi yajja ne tusinkana naye ng'avudde mu isolation center eya nannyini buyinza. Nannyini buyinza afaanana bakoddomi ba Saddam. Najja agula emmotoka. Omukazi yava mu isolation. Nangamba bampadde 2 hours to go back. I'm going to stand in one of the constituencies of Western Uganda. We signed an agreement. Nanguze emmotoka naddayo. Ali mu isolation. Nga bamuwadde tuki. 2 hours. Nange nezeeyo mu byuma byange abaana ne banfuuyira. Abaana bange ne banfuuyira. Mawuliriza mole tugende mu story y'olunaku. Bino mu nsi ya Museveni. Buli kimu kisoboka. Kasiraba omukazi ono ow'omumwa guno ono okujjako nga Museveni akyusiza Diana noono omukazi ono naye ssebo omumwa guno ffe mu Baganda omumwa guno awavaawo. Amawulire ogamaliriza tugende ku story endala, tugende ku story yaffe y'olunaku. omumwa gulaga ebyokulwanyisa awavaawo. n'olaba ono Mengo demands. Let me ask and be humble. How did these properties find their way into government hands? I want to ask Mengo. When you talk to Museveni, it's as if Museveni was here in 1966. By that time, Museveni was a student. How did the Buganda properties find their way? Don't be arrogant. Mengo cannot be arrogant. The Kabaka should evaluate the situation and blame his father who made the mistake. No, government yawamba. By the time of 1966 crisis, how old was Museveni? I don't know. Yes. Museveni was a student. Before you were arrogant, you demand, Mengo demands. How did these properties, if I may ask, Mayiga, you are talking as if Museveni grabbed your properties. Museveni did not grab your properties. By the time you took Obote to Bamunani, Museveni was a student. You cannot use the same language. You first ask, why are you talking about demands? As Museveni contract, did Museveni during the Bush contract loans with the Mengo? The presidency, president yaliko lulieri yakole. Yes. President. It takes to, by the time these properties went, Mutesa was a president of Uganda. How did Museveni? You start where? Don't make Mayiga gwe mulenzi gwe leka kwepankira ku bantu. Mayiga yawandise. Mayiga yandima. Be humble. No, Mayiga si yadimani. Kwa Kabaka you demand. Then again, anti-nkuvulira, even if the Kabaka demands, let the Kabaka tell us, how did these properties find their way in the custody of the central government? Government is government is awamba. His father is responsible. Were they so? Mutesa was advised by many people. And he did not take the advice. Balwana ne babibajjako. Obote yabibajjako. Andi yakweko kitugereko kuwamba. N'olwekyo Museveni omukwata mpola. Be humble to Museveni. Museveni did not. Ekiwandigambye ekyo By the time you created your problem, Museveni was a student, was young. If my father contracted a debt when I was young, I can chase you. You must be humble. I was not a party to your agreement with Mirundi. This is why I say, when you are talking about being a Muganda, don't ask me. Did I come first and choose a husband to my mother? No. Blame my mother who chose a Muganda man. What if God gave me an alternative, how assure are you that I would have liked it to be another tribe? Ebitu byimbuuza ng'omusajja omuganda ndi muganda genda obuuze ejjaba eyafumbira omusajja omuganda nze namubuuza genda obuuze kitange yawasa omukazi omuganda. Don't ask me, I'm not responsible, because you are arguing as if that I came first on earth and then chose a husband. And decided Museveni n'okuba omuganda. You must be humble. You cannot
take advantage of a decision that was made by my parents. No, kubanga saaliwo. Okay. Kakati ne bino Buganda demands, if we may ask, you have been getting money, you tell us the accountability. Because these are assets of the Baganda. The Kabaka Baganda divided these assets into two. For instance, the Kabaka has only 350 square miles. 80,000 square miles was given to private people. 9 square miles, according to Sir Harry Johnston, when in his address, reserved it for the future generation. Kati bino mayiga byajjayo. Embuga z'amagombola za Kabaka. Embuga z'amagombola za Baganda. These are properties. Because let us assume you get a communist country government, confiscate the churches, and if you get another government, who takes the churches? To the Wakadnali. The churches belong to the Christians. Yeah. Most of the assets these arrogant fellows are asking belong to Baganda, belong to us. Okay. So what have they been using for the area money? You demand money, we want 125 billion, yes. How much money have they given you? How much money has so far Museveni given you? And tell us the accountability. Okay. Oh no, umulenzi oyo yakunganya sente kamala, he even failed to complete the masiro. N'ebintu bingi byakoze mzee Tamale. Tunagenda waliwo Mayiga Kabushenga and Kulubya are worse than Obote. Mayiga is worse than Obote. Tugenda ku story. Obote did not demolish the masiro. Tugenda ku story. Kati rain enkuba etonya ng'obonsajja amaze okulya sente zonna kati baagala to divert the attention. These people want to say that Baganda did not vote Museveni because of this money. Who knew it? Zemujjayo muzijjeewo. Buganda ebanja kye batayalonda. Ebanja ani? Ebanja Museveni yaziwolayo. Baziwola Museveni zino sente. What have they been doing with the area funds which Museveni has given them? Okay. Yes. Kakati n'olyoka olaba ono. Musa ngenda kusaba the story ya n'olyoka ono. Tumaliriza amawulire. Kabushenga asibiddwa mu maanyi. Asibuddwa mu maanyi. What did he expect? A man who has been on the harem for a number of years. Did he expect him not to be? Naye muri basiru kusajjamu. These are media. People who are supposed to be media. Why do you? Abaganda bagamba. Owembejje eggole bbi bana omumbejje ayitawo. No, emumbejje must be identified. Why do you say that Kabushenga asibuddwa n'amaanyi? It didn't yet. Why did you expect the public to think that Kabushenga tajja kusibulwa n'amaanyi? Kulubya ne muyina emitwe. What is the news? News is something that is strange. Yeah. Kakati, what is strange here? Kabushenga okusibulwa mu maanyi. If has been performing. Kikola mawulire ki? Ati kikola mawulire ki? Waligenda Kabushenga tose kakati olupapula lwa monitor lwe lwali kubye nti no party for Kabushenga. True. Ne muyina emitwe. Basajja mu muyina emitwe. Producer ngenda kusaba. Muyina engalabi. Otwe story ya fe tutandike kuba. Abasajja tumaliriza. Bayina engalabi. Ngenda muzee tamu tulina ensonga tulina omwana. Bagenda zanya ka clip kawo tukalabeko. Kugenda sa producer. Teka yo clip ya fe y'omwana ngabukeera. Abasajja baliwo. We myako munana jokka omwana oyo twabe then kakati kotakiraba. Nti amawulire gammwe. The Baganda have a saying that you are like water. Water helps others, but does not help a papyrus. Okay. Kagolo yaliko chairman w'ekibiina kya president w'abannamawulire yakubiddwa amasasi. Era gye mukuza tugenda okwogerako. Batweka clip ako. Ze omwana agenda okubanga atweyangirira ayina sister nga mumulaba bwatembera gyalimu agenda kuba tubuulira ki ekyatuukawo nakyatega kuba nti tumuyambako nga bannayuganda. Omukulu amanya go gwani? Yongera ku ddoboozi. Amanya mpitibwa Bukenya Douglas. Beera Konge, mutuuze wa Konge. Bunga zone. Era
kindese ku STV bamanye STV erabibwa abantu bangi Uganda yonna ganze nga numirirwa sister wange wembeera gy'abaddemu okumala emyaka ono mwana sister wo sister wange nga numwa olw'engeri gy'ayitamu kugamba nti ewaka siba mu nnyumba tafuluma takonekitingako n'abaana balala obuzibu bava ku kyokuba nti naabeera bwati obuzibu bwabeera ddala nga bawiikisi 2 natuuka ekiseera nga yeesika nnyo abazadde nasoka ne balowooza oba bya bulwadde Buganda byakikabyo ebicumu nebatambula gyebatambula amazima sente nezigenda nyingi netuuka ekiseera ne babivaako ne batandika okukiseera nga makasa anywa obuugi abeera mu nnyumba baggwamu amaanyi ne baggwamu essuubi naate nze natunula ennyo kubanga nange nali muto ne kati ntandisa okufuna kuki kugeza nga nsobola ogamba nti sobola okwogera eri abantu nange nigamba lwaki sigenda ku STV ninjogerako eri abantu nti ne baana abaana nawe gyebali kati omwagendako nga muvudde mu biri ebyagamba nti batambulako emuddako mu nkola y'ekizungu abasawo bagamba obuzibu buva ku ki omwana yafuna buzibu ki omwana yafuna cerebral palsy yasanyala obwongo tebusobola kuwanirira system za wansi kyobola abasaaba zino tasobola talina kyasobola kwekolera yenga ye kakube kutuula kutambula kwogera kwegamba ate nekibeetera obulamu bwokubeera nga naye kenyini bati tayogera naye tukesya nagamba oba kisiba mulamu kunsi eno naate nga naye muntu asobola okuvaayo natlist nabeerako mu bantu banne abantu basobola okuassociatinga mawamba mwennya abasawo baba ku ssuubi nti asobola okuwona oba agenda kubeera mu mbeera eyo bwati obulamu bwe bwonna essuubi weeriri naye nga batugambye alina kuassociatinga nnyo mu baana obwongo busobola opiikinga so okugamba nti naye yewaddeyo n'endiisa ey'amaanyi kubanga tasobola kweriisa yetaaga omuntu mu kaseera amubeerako kati nga nze ku brother we sigamba nti nakyenkula ekiri awo eddagala liba litunudde yetaaga okugula bazadde nabo tuli abaana bangi notunulira embeera nogamba ne mukama kiki nasobola kyagenda kukyamukama kubanga mukama yageera yajja tumubuuza lwaki abayagezi omwana eddagala egomba bubalabalamu eddagala lyakozesa omwezi limalawo sente nga mmeka eddagala lyakozesa omwezi likositinga $45 buli mwezi oguggwako nga muddamu kweraliikirira eddagala livuddewa notukesera nogamba basinga nina foundation asobola nti batukutteko oba mufunye muntu asobola nti buli mwezi naye yamala gamba eddagala lino lyaddigula sisita wona amanya ge yaani n'emyaka gye giremeka awaali alina emyaka 8 ye bamuyita nabukeera Mary obuzibu ki bwafuna mpulira n'enzisaayo si nnungi enzisa saawa zino baadde batugambye genda mu operation kubanga engeri afuna senyiga gyakolola ekolondiba tasobola bifulumya wabweru kati byatuse ekisa nebifuna nebiwagamira ensa netuka ekiseera nga nzibu nnyo natugamba tugende mu expert ear nose and throat naye twagenzeeko naye ate nga sente ezeetagisa zonna batugambye osooka okufuna ekifaananyi kyemabega mabega w'ennyindo kyali kikositinga $58 naye nga mami tazirinaamu dadi naye tazirinaamu nange omwana nganze nitukesera sikola sigamba nti mulimu gwenkola singa mbadde nkola nandibadde nga makaninda omwezi gwetubuke manye nti nkikola empulira ye n'okulyako ebiri bitya empulira yo nzibu nnyo kubanga oyinza omuyita ye sayinza okola wapiikinga ali olunaku lukeera n'apiikinga kubanga akubwa bazita ensimbu epilepsy buli kiro neyesika kati akiira ku makya nga byonna byadayize olunaku lwakambe yayizeeku okunywa okulya makya akiira nga yabyerabidde nga bakwata bukwasi mu mugambe Mary yasema tulye Mary naye nga tawulira ekola eki ogamba mukama twetaaga ya atleast omukono gw'obuyambi kati gwenga gwe kikyo badde osaba eggwanga lyakuba bannayuganda bakulaba basaba ekikyo oyagala okusaba kuyambemu kyembadde nsaba bannayuganda abali eno kusinziira ku mbeera ya sisita wange gyatambuliramu kuva ku buli kimu ndiisa buli kimu nze ndiwiringi
okumukolerera singa nfuna omulimu ogwegasogama bisobogama emitwalo 45 omwezi kiba kinkolera osamu na Uganda yenna ali yasobola okuwa omulimu owadde okuba nti okola kuba nti osabosabye wabula bakuwa omulimu osobola okwongera sisitawo ate ekirala tewali nsonga ndala gyola ekirala kinsaba bwe buyambi bw'eddagala n'obuyambi bwaki bwa wheelchair yetaaga nga yetaaga n'okufulumako mu banne yetaaga okubeerawoko n'amanya nti yatambuddeko mu banne kubanga okubeera mu nnyumba tekigasa waliwo foundations nyingi bakoowole nabo ebibiina ebirabirira abaana nabo basaba basobola okuwa obuyambi nammwe ebibiina ebiriyo byonna ebikukwatagana ku bana abaana byonna mbi tusaba busabe bambi asobola okufuna omukisa gwe kusoma kwe kubanga okusoma kwe kwa bbeeyi okusoma kwe okusingira ddala kuba ne tusaba ebitongole ebiriyo osobola okugamba nti bitukwatiddeko okusoma kwe asobole okuvaamu ekigambo asobole okuvaayo omuntu yenna singa aba ali wiri okuba nti akusapootinga n'akasente olina enamba y'essimu kasobola okuba nti akateeka enamba y'essimu ngiina gibasomera balabi baffe enamba eri 070 99 08 747 giddemu 070 99 08 747 eri manya gaani eri manya ga mami wange amanya ge Maria Nantongo kale weewaawo omwana yoyo naye nga jatereezamu ku namba yaffe nja kusaba producer wange atereezeemu enamba eri 747 wateri 9 eri 4 eri 747 mu kusembayo digits ezisembayo era nga erimanyaga mukyala Maria Nantongo gwe nalabye ekifaananyi ka vidiyo ako omwana oyo tuva kubanga ali konge waneeno mu Makindi muno mwennyini era nga omwana muwala nga mulabye Nabukeera Maria myaka 8 naye nga afuna obuzibu ku bwongo n'abeera nga bwasanya tebusobola kubanga busapootinga system z'omubiri gwe zonna nga ziri era nga omwana owedde ekibadde kifuluta mu kavidiyo ako nga bwato bwassa enzisa ye erina obuzibu okulya kulina obuzibu n'okuwulira kwe era nga bingi ebimusomesebwa naye afuna obuzibu singa yeesikana aba nga akubiddwa nga watunyonyodde awo agenda okudda enaku olw'enkya nga byonna byonna abyerabidde maama we yagezaho kuba nti yatambula naye nabambi naggwamu essuubi ng'alaba bambi tekikyasobola kuggwa naye ono mulenzi muvubuka muganda wa muwala oyo era nga yagamba nti ali willing okuba nti akola okuba nti abeezawo obulamu bwa sisita we era nga enna gwenna ali eyo eyetaaga okuba nti osobola okuba nga omuyamba omwana oyo omuvubuka agamba singa oba olina akalima asobola okuba nga akola nasasula ensimbi ezo kuba yetaaga emitwalo 45 buli mwezi okuba nti asasula biiru z'eddwaliro lya muganda we n'okuba nti wheelchair gyetaaga okuba nti omwana agituulamu n'abanga ensingo ye ebeera wamu nga naye mwenyini abeera wamu ng'omubiri yabukadde 3 ono era baganda bange nzasoka baganda nga basiramu tuli mwezi gwa Ramadhan era nabagaye nti tutandika shaffe nti nnaku zino yasembangayo 10 maka yiza nnyo okubeera nga ayongera okusaddaaka kwe milioni 3 kintu kitono nnyo kuba waliwo abasiraamu Allah bawadde ensimbi mu ggwanga lino Uganda milioni 3 nga pocket change bw'ogula akantu nga akagaali noba nga otaasizza ekitono kya Mungu okuba nti omujja embuzi tulina ebintu bingi bye tukola naye ng'omubaka tugamba nti singa tuba tusaddaase nnyo njoba tusaanyaawo amazambi gaffe nono byaffe eri nga olaba enku omuli ogusaanyaawo enku nawe saddaaka bito byekola ku bintu bye so mbadde masaba baganda bange mwenna era nga nsaba producer wange abeere nga atereeza ennamba eyo ey'omwana ebeere nga ebeerawo eddemu okuba nga ayiteekebwa ku screen ayagala okuba nga enna amutuukira okuba nti omuwa obuyambi namba ziri 2 eya MTN n'eya Airtel osobola okuba nga oyisaako obuyambi bwo n'oba nga obuyamba ku mwana oyo ensonga eyo muzeyi Tamale omwana omulabi embeera gy'alimu naye omuvubuka ono atwazeeko n'ebbaluwa ndi yawalika ku president ng'asaba obuyambi kyembagamba kiri kimu where are your medical doctors who did not detect kuba medical doctors gye yasookera n'omwana okudetectinga olubuto bali badde batubuulira can that young girl be cured or no eno program yali baddeko endala okwanukula Embuga you would fall up kyovulaba mbagamba nti kojja Kimbowa ono gundi gavumenti erira bakyerimpa Professor Sali basinze ba psychologists ne ba medical doctors ti medical doctor would come and explain what caused this and whether at this level maybe it was a negligence of the woman oba omwana we teyamukola bwa so that abayigirize bavaayo ne banyonnyola abantu. That's one. Two, when you have so many people
bw'oligenda obanoonya ojja kulaba so many people abafaanana bwe batyo. Kakati nze Mirundi yegamba etya, lwaki pulezidenti bw'avaayo n'alonkinga enational task force bateekamu ssente ne baleeta emmotoka ezimanyi gye zaalaga ne baleeta ki billions. Is it not time now public okuvaayo ne turaisinganga ssente ne tucreatinga we fund ekiri mu Uganda kiri kimu. People are willing to contribute money naye bazibba. Era nanga badde nzija. It is a trust. We contribute fund tugikwasa ani? Ham. Yeta atubbe. Hamu abba. Hamu yawabira banka nga agisinza ssente. Munauganda tushana negesigaona mu nsonga ya ssente. Tusonda waliwo lady yasonda ekyuma ky'omutima. Nebatema nazo, nebatema. Me, I work with so many Europeans. The only problem in Africa is that these Bazungu have given you money, but the problem is lack of trust. Oyo mutani wange gumwakuba. Oyo gumwakuba oyo wa Bobi Wine. Abadde ina nani government organization. Niba naye ali atya kati. Akyaddayo okubeera nga bw'ali. Yamukuba yekka ajja kula. Ate nti nze kasamala okuteeka eri ewange mu nsozi. Kati yamukuba naleka ndagidde. Nasaba nga banne bagenda okulambula abaana ku ssomero alambule Kabuli. Ate bali tebakyusa. Ate basonyiwa. Koze mumbayita shiriki. Ete shiriki. Bakuba omulamuzi ne bakutaka nabbi omulamuzi nabbi ekibanja kyange. Bamukoti bakutaka bo bali tebayita abajulizi. Baku mmotoka yange nkulageko abazibbye boogera. Bagwe. Kakati nze mbagamba. Why don't we create a fund? Kwanza mbagamba. It is easy. We all have these problems and worse than those ones. Kakati tusobola okuliyetinga fund andi omuntu gwe twesiga nkugei hamu muzeta wano fund sente zasolezebwa ku za covid obuzibu obulabo bwajjawo anti kyenkubuulira hamu yalimu muyina okumanya omuntu avudde mu background yammwe ng'ata akwataga muto naye ayina future kati sente zikwaze hamu bwemukwata fund ye ng'oli patron sente ezo muzitwala ne muzigulamu treasury bills. Treasury bills kubanga treasury bills abantu tebakimanyi. Instead of printing money currency, the bank borrows from the public, the central bank. Era nze wenajjira mu Kampala nga mulimu akalulu bakayita national lottery. Sudiru yakagezaako n'afuna kuba kaagabanga. Bwe baleeta simanyi jada ne abasuma babasuma bawulira kyabannaabwe abasuma bazibba jada once you get a fund ne muzigulamu treasury bills it means that every 3 months you can raise money. We do it like this. Those who contribute naye omusajja eyatambula n'atabaala Uganda yonna n'agenda ku masomero aga Nasale ne nappi n'azikwatamu n'agenda n'adya n'abakazi abali mu nsonga n'abaana bajja mu ssente ez'ettofaali n'atambula n'atambula tudde ku nsonga y'omwana tuve ku nsonga y'ettafaali kati badde nsaba abantu kye balaba kiwologoma ekiri ku masengere nga bw'ogambye nti hamu buliza muzee Tamale we are looking for trusted people. Yes, katwogere ku hamu nga bw'ogambye nti trustinge hamu badde nsaba tutandike n'ensonga eno tumutrustinga hamu badde nsaba mutusabire ayambe omwana tutandikirawo permanent issue eriemu we have so many people kati agabbi galeeta insuwalensi otafiire yali agagobye ne bwogagoba gakoma wagafere lwakakamba buli obutayebwa bw'omubuuza ebyemakerere tanyiga nanakulumu gundi kibenge mweduge bali bateeka ku bizindalo bwe bati tumuogere sente gye zaalaga
kakati what Uganda kibenga aliteekebwako mu kizindaalo ovuga pichi taye bw'aliteekebwako mu kizindaalo n'ayogera sente z'education gye zaalaga si kakooza kibenge walibeera wono omuvubuka simanyi yaani kaheru n'ayogera sente ezaali mu UBC gye zaala nga babatadde emitwe bagitadde mu kizindaalo yogera sema yote omutwe guli mu kizindaalo the problem is trust. Yes, tukiza trust. Newe tugamba proposals omuntu gwe sinamu yakonzirwa hamu nkugamba kati badde nsaba what we need ngabo ogende tu sigambye eti amuwe this must be ngabo mugamba nti imamu ba imamu mubakole ki mubawe ensonga eyo ntuufu nze what I know when Ugandans see a cause they support maze emyaka 8 sikola mu government naye do you know I'm surviving like imam ngendo kubira kwa account yange kuliko obukadde 5 ngendo kubira kwa account yange kuliko especially weekends people send money abamu nga sibamanyi na bamanyi waliwo yakola ki recently somebody yaweerezaako obukadde 5 ninga ina kyenjagala omukote yankubira simu kati naddamu nankubira on Monday nti nabadde nsaba ongulira ekintu ekyo kyewayogeddeko nemugana naziridde you didn't tell me people send money batakuba na simu when I organize functions nenkola embaga z'abaana bange ewaka nze sikolina budget sina budget ne president yateekamu recent ezasemba yasindikana otafiire gwamanyi bwetufaanagana era yazireeta sente bannayuganda buli lwokola ekintu ekirungi Ugandans and Europeans gundi charity organizations muzibba kituufu obubbi obuli wano bwe buleetedde abazungu okubavaamu naye nze bagende nti ono omwana abadde azimbira abakadde amayumba abadde abagabira emifaliso abadde akola ki wayi era by the omwana yakoze ne app eri ku simu ogwo oyo mukyala wa oyo mutabani wange omukyala omu yansanyudde yakubye essimu naŋŋamba nti I've been talking to your wife yes omwana wange bwe muba mumulemeza mu Uganda nze mukkirize omwana wange oyo muweereze sente ajje eno bajja mutta obuli omukazi yayogedde yagaye nti gwe ne mukyalawo bwe muba mulemedde omwana wange with the biological parents a woman in USA is saying mumpe omwana wange omwana wange mumumpe that we should surrender with the biological parents of Junior if we cannot get money to remove him in danger ye maama we kazireeta amwereze tikiti amwetwalire omwana wange mumumpeereze nze kambaweereze tikiti naki kuba mu omwana wange bajja kumutta oyo omwana bajja kumutta kati mumumpeereze omwana wange what am I demonstrating that people mu new vision yomu nga tekanajjamu nga kano tekanajjamu kano nga payika akyalimu omuzungu abaana abatalina school fees nga bakoze bulungi used to get sponsors from Europe until the Europeans discovered that some of these are fake some of the people got more than 2 people. Africa's problem is mistrust, lack of credibility and trust. Otherwise kakato nakugamba nti mungulira akagaali ate mumpene sente ezikola anamusindika dinga akola family wakawe bali mama wali tata wali the issue is yafa kimu ayala kukola mulimu kugula ddagala yes ati kubulira nti ddagala ligula sente mmeka agabe bulungi buli mwezi aspeninge bitwala mweta this money kakati zikamba bulire one medical doctors who abasoma mental brain bakebera omwana oyo batubuulire obanga can be recovered obanga memory ye brain ye riki damaged oba muguwa nsimbu oba waki
kakati bwetutegeera alina cerebral paralysis. Kakati ayinza okuba yafuna cerebral malaria abaganda bagayita mayembe. Cerebral malaria anti ologootana. Cerebral malaria ayinza okubeera nibaga nti akubiddwa emizimu akoze eki. Kyobola nze am an expert on both. Ntegeera amayembe. Mwenda yagamba mbu ebibakwata mayembe fetishes. Yes, kisoboka. Amayembe gasobola okulumba omuntu ne gamukuba embooko oba mulamuzi ne gakwata ne mukazi we gavuga pikipiki. I know fetishes. But I know obulwadde obuli era abaganda baga nti Buganda okuva mu 7 lwajja wano kyalabayo omuntu atwala omwana wa mizozi mu ddogo nti mulangira. We need a scientific explanation ku mwana oyo. Which is already there. Cerebral paralysis jalina. Kakati too, can he survive? Is he recoverable or not? And if not recoverable, how can you alleviate the pain? If we get them from a doctor, then we start asking for money, sustainability. Oyizo musanga nga yetaga mu basanyu babies home. Oba mu baana ba imbeciles abasobola okukola ki okulabirira abaana abo nga ni individual tasobola mukola ki nga naye bwe tunamuwa ssente ajja kudduka. Kakati the long term solution in my opinion is to have a fund constantly. Constant fund. Yes. Kwani you a Singapore ye yakola bwati. How do you contribute to religious bodies? Kwani you yagamba nti buli muntu ng'ajja mu public service ayogera eddiini ye. You could be deducted a certain percentage to your religion. Okay. To build up the churches kalibo bali ba Singapore I think ogun. Kakati wano mu Uganda bakuga nti enkuluze ya kabaka tetunulwamu. How can I going to contribute money in a non-audited account? How? Wow. Yes. Ndamulika soketo genti omulemu katono nenga tubagenda tutudda nga tugenda mukumulamu nyongero balaga namba eziri ku screen yawo. Omusajja yasoloze tafali. Omwana onamukeera. Omusajja yazanye tafali. Asobola kubanga muyamba ku omusajja yimbe tafali. Omusajja yazanye nantongo. Era sebo. Osobola kubanga muyamba omwana. Yasoloze tafali. Era akobi. Olamu obulungi. Era wetafali akobi. Kati ali tume buloka. Kati Museveni STV, select for fun. The way you move your waist like Shakira, Yagala twesange Quest TV, Tunyige TV teriagichusa, SCTV teriagigoa. Yo, this one TV in a million, sucker free boss, king of the East Palazzo, say so. I stamp it 10 times, STV, the best baddest in Uganda. I watch STV, I know you watch STV. My mother, my sister, my daughter, my nieces, my nephew, my cousin, it's STV everywhere. Don't touch the dial, eh? Buka, original dancehall to make the wickedest rhyme. I say, Buka, Peter Miles on a hip-hop track. The spit is spectacular, the dancehall massacre. Gripping in your brain like a block killer. Me grammar, articulate, me words in singular. Lyrics particular, constantly original. The bad mind can wash where we energy. Bumbo clock, white cap. STV, select for fun.
ni program Embuga nange tariki nkata no mukuta Tamale Mirundi eranga mbaraze ku story y'omwana oyo Nabukera Maria nenga nsaba ganange nabaga nsokera kubona ngabasiramu bane tuvetu yambe kuba tuli mwezi gwa kusaddaka buzo kunyagira mpera basobola kuba mulago hospital minister of health basobola kuba omwana akagali for me naku zo si kyamanyi baliyo but I have friend there LPRO nengendayo nga nina abantu babiri. What they told me to do was to take somebody babapime balaba akagali ke bakola ki n'amaanyi bo bakasobola. This is what means charity. True. The Indian community. This is how you also you pay back to the population. Gundi nze kyenkugamba. Minister of health naye tuyambeko. Minister of health can donate akagali yako. What's there? Omwana ekisinga kwa Mr. Tamale. Omwana bamutumye okuba nti agenda okukola test. Minister of health mulago. Minister of health. Omuli onesonga gyogeddeko eyokwa tuteka off fund. Let us create a fund because the government cannot create a fund bana ba insurance gabbira gagenda kubba gadduke lwakakamba ngabadde ayagala okusula national security fund. Nenate bwogedde ku hamu nabanga kituufu musajja asobola okukulira ekintu ekyo. If Museveni is not there nemugandi Museveni yaveeko baba nemufuna ono aveeko awala gyoyo oyo aveeko awala gyoyo n'amala afuuka pulezidenti nga bw'ayagala oba ono afaanana bakoddemi ba Saddam naye tukiyiwa nadduka ono weeko awala gyadduka bane bamuttirawo lwakakamba taye bwamufuula sipiika mulabe kituufu TV program ya Embuga wamu n'omukutamu tusaba omukulu hamu obeere ng'okkiriza proposa ffe gitwese obeere petroni wa fund eyo okuba nti ensimbi zifune bajja kuleeta bakirumira baani nga bategedde nti omuntu sente ze baleese. I'm not proposing him because nti mutaani wange but when a person writes a book yakawandika ebitabo ekyankwazi n'asomesa ababaka ba parliament n'ababangula n'ababikula obwongo. Era mukulu wange yagamba mukulu wange oyo Segawa yalina ebintu bye yagulira era ekyankwanzi naye n'abagamba nti mbiguzirwa muto wange oyo. Ensonga eyo ngenda kusaba ngenda kukyalako ewa mukulu hamu wiiki eno zetandike tumutwaleku idea eyo. Abagagga bali willing okuwaayo sente especially the Indian community nani. But when they get these stories, nti omusajja ow'ettafaali kati ate asaba bulooka nga kyetwalire ettaffaali mutunuulire Kasubi. How could one contemplate nti eKasubi ate bateekako emmuli kati emmuli zonna zaaliibwa dda emmuli ziri bwenkuyege. How can you explain nti ate Kasubi ate Bassekabaka basula bweru? Ukimanyi negundi yateekamu ssente UNESCO. Amasiro is an international heritage. Mujja kulabako Omufalansa ng'ayingiddewo UNESCO emuweereza Omuganda olyoka omulabe bw'atwala omuvubuka emisinde Omufalansa kaalijja bonzo gasekebera Tamale nedda olaba omuvubuka bw'atema kolo alibuka masengere. Field ya febana mawuli yaviridwako omusajja okati omugezi bwati Kagolo. Musajja yakubiddwa amasasi. Let me tell you, death knocks at every man's door. True. No, you're Papa. Tediko inshallah. Never nango Papa Lwabukidde kulubya bw'alibulamu. Never olaba pata ewandagadde ekufulu teremera ku luggi. Let me tell you, to me whether I was shot or not, me I don't trust LDUs. Why? Government ene ine ebintu byekola mu byo mutategeera. Local defense unit. What does it mean? Obukumi bw'oku kyalo. Si militia abakumi b'ebyalo. Are they under the command of an LC1 chairperson? No. How can they become abakumi? How can they become local? Is it the former administrative police bamusirike? No. Where do they belong? When you get Nupu boys, nobateka mu koti y'amagye. Have you ever seen how many LDUs have you seen arraigned before the court martial? Government yakitegeera. Tegeezebwa baked trained people. A policeman, a soldier, bamala emyezi 9.
emyezi 3 egisooka run the barracks omuggo gwo gukuume nga sira emyezi egyokubiri 3 you are dehumanized bakujja mu buntu nozontowala era basobola bakamanda okujja ne baga nti tebalinazontowala kimala bakuzontowaza bati novamu tukiyita dehumanization kakati emyezi 3 egisembayo kukuzza mu buntu local defense ekoma wano wekoma tebagizaawo local defense man kati bano local defense agwawa local defense ayina kubira yali baddani muloko councils nga baana bakukyalo kituufu oba baali badde bali ba musirika abedda administrative police tebalina we bagwa bakwatanga ne bajja mu kyalo era buli mada yonna eri mu Uganda gye bataagala kusolovinga eba ya local defense kakati ne tujja tufuna olupapula lwa Bukedde. Bukedde is a very dangerous newspaper. I want to tell you. Because etegeera nti esoma mu Buganda where people are usually gullible. Let me tell you. Emmotoka Kagolo gye yabadde mu wagirebyeko ekifaananyi kyayo. That knocked the gate. No. Gate Kagolo gye yatomedde wagirabyeko. No. Ye lwaki omulambo gwa Kagolo we gwagudde gwalabyewo. No. What normally happens? Lwaki bantu bonna badde mu mmotoka era baakubyewo yekka. Aninga story za bagajjemu mu mmotoka bonna. Naye kulubya bakweyambisizza. Naye olaba pata efulumye ne kufulu ejja kuvaako. Let me tell you, all of that is rubbish. If I'm driving from Itiana and I saw a trailing me or stalking me, any driver would stop at the nearest police station. True. If not at the next petrol station. To see. Agobanze oba tagobanze. Kakati ate nzija mu guno. Nze kasojja ngongoba ngamba omuserikale nti gujjeemu. Andi gwogulina. Nti gujjeemu jamu kamwe kabya agirabeko. Andi gwogulina. Ategeera nti gwagoba tasaaga. Gwogulina. Ate alemedde mu luguudo nga njagala omuyitako n'agaana ng'evaayo nga njinyolamu. Ate abantu bano baagala effujjo. Gitulageeko. Buli wempita ennyondo kati baagala jambiya gitulageeko. Ate ye jambiya bw'oba oyagala ekole ogiwagaza kisula n'omusulo gwa bebi esale nebanga esale enjuyi zombi. Kakati njagala okubuulira. Have you seen anywhere the Nokuti gate? No. Yabadde ya muli. Walabyeko ennyumba Kagolo gye yatomedde. Walabyeko emmotoka ya Kagolo yatomedde gate. No. Kulumya ayogera bya busiru. Bukedde ayogera bya busiru. Era kulubya era Bukedde gwe muze gwayo. When Kasiwukira died, bawandika mu mawulire ne bagamba nti abagagga banyeeze nnyo omulambo gwa munnaabwe okutwalibwa Kabangali. Omulambo era Bukedde neefulumya neegamba nti emmotoka yamuyiseeko emirundi egi n'emulinnya wabaddewo omusajja yabadde alengera ne mbagamba omuteekewo omuteteme. The two statements don't add up. If this man was overrun by a speeding vehicle, which somebody was brushing his teeth at the balcony watched, yalibadde kumutwalira mu kutiya. There wouldn't be a corpse. Omuntu ngezemu n'emulinnye. Bukedde. Nabagamba ti ono omulangira abasembayo omulaba nga bamusudde ku gonde ku kiriniki abamutwala ensambya. Emmotoka yaliko Boddonia, yaliko Samsung like Boddo. Yali ava mu meeting ya Boddo ne balyokya. Nze nabagamba ti abaana abange Boddo batyo bookya. Ne mbagamba nti gundi
bakwata omusajja wa moviti birungi kakka namuteeka mu kkomera emyezi eki esatu namukeketa n'agamba nti fayiro ngimaze egenze wa DPP etambulira ku nfudu and 2 kakka yeso cannot make a report to the DPP. The DPP. It is The the only police. institution that can investigate crime is a CID. Yeah. This man ne bamwononera erinnya lye ne bakola ki ne bamuta kakka n'amuta n'adduka kakka n'amuta ne bamukoma sebuwa mbukidde sebuwa kakati mmwe gye mbabuulira ti when you hear you raise the fundamental issues if Kagolo was shot by these trigger happy LDUs ekifo omulambo omuwagudde kiriwo because normally teri muntu ajjawo omulambo nga police tennajja. Yeah. Where did the police patrol vehicle picked the body of Kagolo? A prominent journalist. True. Later Working ku UBC. mu gavumenti esaze muzireetangayo ezivuddewo n'olwensonga papa. I come from Erichi family. It is alleged. Muziteekangayo sente. Muleetangayo obusiru ewaffe. Bale babatteyo amakubo gonna ne bakati. It is alleged nti Is it government money? It is alleged What is important is government contribution? No. To find out the killers. The killers, yeah. It is alleged nti Kagolo. Bukedde yakugambye nti by the time this man was shot, they are supposed to be two people. I know. Have soldiers, have military police, have policemen. They are normally moving in pairs. Naye toyinza kugamba nti somebody just shoots. Kakati kyembuuza gate gye yakubye n'agiyitamu emmotoka yagiyiseemu eryo, and what type of gate it is. If this man was being chased, omugezi yenna akola ki? Kukuba ng'ombe. Waliwo yerabye eng'ombe nga tannatuukaawo. Kulubya Mzee Tamale. bukadde oye bukadde juu ziri bagwa juu. Nabyo tunuleko. It is alleged nti omwami ono yalagana kubeera nga kwesibanga witness kubanga waliwo omuganda we yakwatibwa mutiibwa omugenzi yawambibwa nattibwa naye nga mukuttibwa kwe agamba olukwe mwalimu n'omukyala w'omugenzi era omukyala naye mwenyini ali mu kkomera so kati ono okuttibwa kwe abalagana kuwa obujulizi kubali eri. Nze njagala famire yaabwe famire ya Kagolo tubadde tumanyiganye. Kagolo abadde ayita ampita mukumbani ng'amanyi nti oyo sayansi oyo ow'ekikumbaani mumanyi. Ebikumbaani bye biki? Eyo mukumbaani ye shiriki. Era Kagolo abadde nga buli lwakuba essimu mukumbaani. Omanyi nti ebyammwe nabivaako ebyo eby'amateeka. Naye nze singa famire ya Kagolo ejja ewange nja kubalaga abakikoze n'abakola kiri. Abawamba Muganda. Miso eyina capacity. Miso eyina nkugambye nti nalabye abasajja ekireka basoose kubuuza is the woman around nga babooza akolo. Not yet. Nembalaba bwe bamenya sheriffs bwe bagimenya banoonyamu files. Kakati nabimuwadde kati mugenda kuddawo. Files zaki? Anti president yalagira bakwate gondi waliki netulyaje kakati gagenze yekireka ngangalaba bwenti negabuza it's the woman around nikije yino have remembered the only remaining file now is within Nakalema. We must also trace it. Kakati nabimuwadde kati kisajja gogenda kuddawa. Miso is only Miso can solve all of these problems. Okay. And nobody can kill me. Tekiri yo. Nabadde ku palo. Kabayine we batudde. Nga bawuliriza program. Wamata mwakikoze. Didn't you listen to my program yesterday and reviewed it? Obabuuza. Wina yagambi. Let me tell you, younger people. Babajiwulidde. Again, that's what I want. One of them, Yagambi, that's why I want that man. He knows everything. He can tell you everything. That's why he has the register gun. Nebagamba. Do you remember?
people in Kampala and Wakiso district and Entebbe visited the president during the campaign. And one of them raised the issue that Mirundi has crossed the red line. He supports Bobby Wine. Museveni shrugged them off and he said, Mirundi knows what he is doing and I know what he is doing. Okay. Mirundi cannot support Bobby Wine. Kakati munaba nagamba. Eventually, he told the commanders, security commanders, to talk to him, which they came to me. I said they talked to top commanders in the security. Kati never dismayed into ate yabaragira. Okay. Ngabano bobagamba nti ate mpagirani. Owagira Bobby Wine. Mukampagira yenga amanyi character yange. Nti nedda tabagira Bobby Wine. He is fighting a psychological war. Yep. Abalaga enema amanyi ge. Naye mwate munimba. Akati bwechi bakoze ekibine bagamba bayina munnaabwe bamucha. You hear what he is talking about. Bayina munnaabwe gwe babadde bakolagana naye. Kati bo balowooza nti ate nze kakati yazze kusaidiani. Excited. Let me tell you younger people. Ewaffe twalina incident. Twalina ya fortifying a border ye Tanzania. By the time I grew up, we had the suicide massacre, enkambi ye massacre. Twalina ku buyambi ebyekira mu kaditunsi nga mulimu enkambi y'amagye. Twalina essanje nga nkambi y'amagye. Twalina essangobbe nga nkambi y'amagye. Twalina egindi ku border. Era twayagala nnyo amagye. Nga basajja bamini balina biscuit balina kinga bikabuti balina ovulo bino bibambala nga tanka ziri bweziti. Era kyobola nti eyakola oluguudo lw'ekyotera yalukola lw'amaanyi nnyo. Baakuba carriers ezitwala tanka ne ziggwawo. Naye tanka ezenjege tezaayonona oluguudo lw'ekyotera. Kitegeeza lwakolebwa nagundi n'amaanyi nnyo. Kaakati omusajja ava essanje mu barracks akwana omukazi ku kyalo. Kakati omuwala oyo n'alimba nti muganzi mwannyina. Ow'amagye olwokuba bayima Israeli be balina biifu balina Aminizi Army baali basajja nga banyirira. We like the army because of Aminizi Gundi soldiers. Salabayo omujaasi wa Amini alina gambutusi. Ne bakubanga engatto bwetu n'ogyerabiramu. Nga banyirira. Very smart. Bano beebugula obi balina gundi bano baawa balina ki. So Aminizi Army was very smart. The problem, they were like snakes. Tijibakoma okunyirira ate ne poisoners. Kakati omujaasi wa Amini bwe yajjanga akwana omuwala essanje. Kakati ate waliwo loogi baalaga mu lusuku. Kozi n'ono alaba girlfriend we bamutwala wa? Bamutwala mu lusuku. Naye omujaasi amugambye wamma mukosigaza emmundu. Ono teyakuba bano. Kubanga tewaliwo mukyaka. We feared guns. Kakati omusajja kye yakola ngaddira emmundu ng'agikanyuka mu latulini. Latulini zabanga okuva ku fuuti 3.15. 15. Kyobola tewaliwo kolera. Nga ke kayumba akasookamu. Kati ng'omusajja bwe yamala emikolo gye abuuza omukazi mukaaliwa naye muweeyo kye muwaayo nga mukaalabika ebbuba lyamututte. N'emmundu egisudde eddamu. Ng'addayo essanje. Emmundu esuulika. Emmundu sira. Ku mulembe gwa Amini. Nga bagimubuuza. Emmundu ng'ajja. Yakwatayo bannaaba nga bazinda ekyalo ky'essanje. Kati obusiru bwabwe bwe baasanga omuvubuka oli asudde emmundu baamukuba ssasi. Baliwaza muyeekera. Abamagye baali batya abayeekera ba Museveni ku Museveni tu. Kati kibwe kye bataamanya ti mu nsi mwali temusigaddeemu amanyi emmundu gyekola ki? Gyeri. Era ffe ewaffe bakugamba nti ekyo mukinoonyeza nga mmundu y'essanje. Abasaabaze baavanga mu mmotoka banoonye eki? Emmundu. It took about a month kala tulini zonna bazimenye ne kazambi bamuyoddemu. The gun was recovered. But why? Because the soldiers and the woman had killed the person who could direct them. Where the gun was. Ne batuba tuwamba Kampala amagye gonna agawambye Kampala zitukola ssaako. Oluguudo lw'ejjinja lusigalawo. Kakati ate bano balowooza nti oli gwenjogera naye on their behalf abaliddemu olukwe. No. Ne bw'aba mukazi nga yanobye
oyina okutegeera nti mulamu w'eki bwe bakwatagana omukazi wamukubye waliwo mulamu we agendayo n'abeerayo mukwano gwe n'amunyiga n'ebiwundu ne basulana bonna mu buliri mulamu wono omukazi n'amugamba nti munaye tagenda kuddamu kukuba yategedde ensobi ze yakoze you must have a neutral person who can naye baate obusiru bwabwe balowooza nti I will kneel before them tewali lunaku mbwe lwengenda kwogera nammwe nze Tamale nga tugenda wayogera ko luli ku nsonga ya rhinos era badde ogikonako wano rhinos wuwa yatulaze nti yetaga bilioni 46 ani abawuwa anti nkubuli abo bafere Uganda Wildlife rhinos za family yaffe nkugambye nti kapiteeni n'omuvuzi w'ennyonyi omukyala mutoolo is a mutoolo woman is an old woman mukazi wa Ngabi yajja okundaba naŋŋamba maama wangabi nti ye kangende ndabe ne muganda wange neeka najjayo she flew from London purposely to see me when I was sick nandekere suitcase nejjo kano kake kano akali munda kano yampereza kuba anti nze amawuge gange ali affected by gundi yampereza oba 10 kakati omukyalo oyo kapiteni gundi loyi ye yaleeta ezo white rhinos n'agula n'ettaka n'aziteekawo n'azirabirira yagula yazeriteeka ennyini n'agula n'ettaka kati bano obubbi bwabwe oyo musinguzi bajja kusingula. The trick now is the Chinese mafias have known that if we want to sell ivory back oyina okufuna authority nti ivory eno oba bapochers bagisse oba efudde natural days olyoka ogitunde mu international market. Kakati the Chinese mafias are conniving with the wildlife authority. They want to transfer these white rhinos to the national ostensibly bazitunde betaga obumbi ana musinguzi bajja kusingula betaga obumbi ana mukaga okole okuba nti basingula rhino ezo who has told them are they starving anti baga betakaliriko obunanyi takagamba yagala takaliye nanyi takayani the money is nemu ababulika nkugambye Captain Roy bought that sanctuary ziwa he bought it long time ago. He brought the white rhinos himself, fed them. Is sick now. They grab push walutwetwe mwali nkubulira omulamuzi yaseze omusango nabba ekyapa era ntweye pusi mwali omulamuzi waseze omusango gwa myaka 2 nga nanyini kyapa bamutta ngenda kuba ne recording zonna nziwe president njaba kubamba malewo yes omulamuzi abantu bamutwale emisinde ejja kuba ne video. So those wildlife authorities are crying crocodile tears. Nobody is fighting over land. The Chinese criminals are working with the wildlife authority. They want to get an excuse to okutta rhinos ezo bano babateereko authority babakubireko stamp. Yes. The rhinos, let me tell you, even if there is a dispute over land and we preserve the rhinos, why are you saying that the only alternative is transfer them? Musinguzi bajja kusingula. I know. Omenya omuganda yalimu engoba gye bamugoba. Omuganda yali mu wildlife authority omenya engoba gye bamugoba Seguya gwe bajja Botswana. Nemwe tusi basajja mu batusika mutita basiri. Muze Tamale. Batusirika mutita bakusengula. Nti buli kamuko namujja kabba. Ne bakusengula rhinos billion ya namukagaza okusengula rhinos zokka. They are the same thieves who are inciting. Go wildlife authority, what have you done to attract tourists? You were failure musinguzi. If tourists were coming to Uganda, how could Uganda Airlines collapse? True. Yes, musinguzi oba yavaawo bagoba omuganda Seguya ne bamujjamu ne bamutwala 10 ne bamujja tribalism mwe munaalya buli wamu mwe basajja mmwe. And it's not tribalism because if it's tribalism, this is a Mutolo woman. Yeah. The Mutolo woman, my Mutolo mother.
Hishirangami buno buntu yebuweereza bulinga 10 nangamba ebintu bya baganda bo babitwala. How can you steal from a sick man? When there is a sick minister, Museveni cannot sack a sick person. Museveni tagoba minister mulwadde. Museveni bala disease abasinga obungi, they are widows. Because a leader mu Bible yetugamba okulabira bamulekwa ne bannamwandu naye musinguzi mujja kudduka musinguzi mujja kudduka weewaawo musinguzi mujja kudduka nega muzeyita they are looking for but balina abachina and for me nabagamba nti musinguzi agenda mpabire wa president mukubire tape ne bayogera nabo ne video nze sabanega tugenda musinguzi amasomero abiri gakutte omuliro hand off the white rhinos. Musinguzi, you get your money and buy your white rhinos and put them in the national park. Okay. Mzee Tamale, achiulidde ekyo. Amasomero abiri gakutte omuliro in space of 1 week. Buddo College ne King Fahd. Waneno egundi ebusega. You see, for me, I tell you, I know why schools catch fire. Anglican Church, they have a problem. Yeah. Anglican Church, Mumuri, Ntagali. Anglican Church, a church of Siyawe, is just a name. I predicted it in Ntagali, I tajja kumala ku myaka gye. Ntagali yakwataga n'abafere bano abali mu government. Company yazimba church house ya minister. Yes. Ne batunda ettaka lyonna erya Buganda. Ntagali nga tannamala gwabwenza okutagalira gye yali tatagalidde. Tugenda bavunaana. Eriyo kikampuni kiri Nakasero kiringa Buganda Land Board. This land a criminal wabeerawo ddooka emu walabako mufiti nga bamuteerawo ddooka endala. Yes. Kakati nkugamba the land that was given to the Anglican Church ekkanisa esatu esangiddwa mu Buganda zeddwa sikawemazi 9 to develop Buganda batunda 70 billion ne bazibba ku account Ntagala n'atagala. I hear he went to Museveni. Nga abo bakolagana bazibbi. Kakati luwalira bwawulira nti sente bazibbi baali bagenze kumutta. Musajja n'atwala embuukuli y'omuggo. Oklo! Yamuvunaana disruption of church service. Yali yawoganiramu atutte embuukuli y'omuggo mu lubaale yamuli. Bukedde n'akuba mbubalubaale. Kali bino bijira mu kwokya amasomero. Anti nkubuulidde tekati eyangirikani kyayi gyetegeere. Essomero ly'Ebuddo baalyokya abaana bange baaliyo baabata. I knew nali manyirwa ngozi zaabwe nti oyo omusajja eyaliyo gundi oyo Sekkadde eyali bishopu eyali akulya ate okulambula amasomero bagalyamu ssente. Kakati Ebuddo baagala kugobayo mukulu wa ssomero wano King Fahd wano ewa gundi ewaani ly'essomero lino Lubiri Secondary School bagamba nti bataddewo omusiraamu mwe yataddewo n'omuzikiti ne mbabuuza kakati omusajja ono bw'aba musiraamu nga tulo musiraamu ataddewo omuzikiti nti ataddewo omuzikiti waasaalira kati yasaalirewa kati omusaala we yaguteeka mbu muzikiti bamugobawo emisinde. You don't know the politics in the schools. Kakati eyo Buddo bagoba Anglican churches in problems nabagambye gwe mulaba ono oyo omulangira eyafudde omulangira emmotoka eyamusuula we yamusuula ku clinic abaagiraba yaliko Buddo. Look at that time if there was no a meeting concerning Buddo oba that mulangira did not study ne Buddo bwe munaaba temunnafuna director wa side nze mbagamba mu government eriddako president alibeerako nja musaba kukola mu intelligence. Sigenda kubanga tusuka wano program Embuga egenda kubanga tukomaawo n'okutambula emirundi. King Fahd ogimanyi? Eba wano ne Busega. Omanyi ekiriwo? King Fahd bagenda lwaki King Fahd baagala okulyokya at the same time when case clinic is in trouble. Kuba baakugamba nti kitatanga ali Makka ne bagamba nti ate Muganda. Yes, I connect. I connect. So what's the connection between the case clinic and King Fahd? Yes. What is the connection? Anti nkugambya you know. Abantu abamu bookya amasomero nga bagookya banka zibamuwemu relief. Kakati banka kati gana amasomero sente abaana ze batutteyo basanze akawunti za banka nkalu
ndibazikwatirayo. When they talk about education, kibenge bali muteeka ku kisindalo bwati nayogera abadde mulabe mulungi abatandikidde program FM tayo bali mulagira nengi nakubanga era nga tujja kwatudda n'omutama Mirundi nakujja kuba kubiri esawa tayo alibera ku kisindalo nayogera bamulagira okutunda okutunda kabanyo omugamba abankumi assalamu alaykum wa rahmatullahi omutunga kuli ku kisindalo. Ebirowoozo by'owulidde mu pulogulaamu eno si bya STV, abakozi baayo oba n'abagiddukanya, wabula bya muntu